رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على عبدك المختار محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، نتندق الله سبحانه وتعالى يا الله نني المتند مجفو akatali mbukendeevu bwonna. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwa ebyengera bye yakyatuwadde ebingi mu byo nga mwe muli ekyengera ky'okuba nga tukyali balamu n'okuba nga tuleese mu kifo kino ekyekitiibwa. Kusaasira n'emirembe bibire ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, eyakola kaweefube omungi okubeera nga yatusomesa obusiraamu na butya bwe tulina okutambula mu mbeera zaffe eza bulijjo. Saba Allah ateeka okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange ab'ebitiibwa, nga bulijjo eddarasa yaffe njagadde tutunuleko ku mwalimu bwe yandisaanidde okufaanana mu kwogera kwe mu mbeera ze ku eyo erimu gy'aba asomye. Ye abaffe omuntu asomye erimu yandibadde atya? Ngenda kutandika n'ebigambo bya Zubad, ekisabo ekyo nga bwe tukimanyi mu fiqh wa Imam Shafi'i, nga bwe yali ayogera ku irimu ez'etteeka omwana Adamu ze yandisaanidde okusoma, nga zatteeka ku ye, ku muntu yenna asoma irimu. Yatugamba irimu ezo ziri ssatu, okumanya okwo kwa mirundi esatu. Mu bigambo bye yagamba nti wal ilmu asna sa'il al a'mali wa huwa dalilu al khayri wal ifdali. Yagamba nti okumanya kwe kusinga byonna n'emirimu omwana Adamu gy'olowooza gye yandikoze, kubanga bw'agikola nga tagisomye obanga tategeera kyakola, mwana wattu byakola tebiba bituufu, oba okwonoona kwe kuba kungi okusinga ebituufu. Kyeyagamba nti wal ilmu asna sa'il al a'mali. Naye bwe yali ayogeraga nti fiihi ilmu sifaati al fardi, mu ilmu ez'etteeka omuntu z'asaanidde okusoma. Ilmu sifaati al fardi yali ategeeza ilmu ya tawhid, irimu y'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Eyokubiri n'agamba nti wa ilmu ma yahtajuhu al muaddi min fardi diini llahi fi ddawaami katuhuri wassalati wassiyami. N'agamba irimu eyokubiri irimu ya fiqhi, omuntu okumanya butya bwafuna wuzu, butya bwasaala, butya bwasiiba, biki ebitta okusiba n'ebirala. N'agamba nti walbayu lilmuhtaji litabayui, era kyekimu mu fiqhi. Nayogera ku fiqhi muamalaati nti era akakata ku muntu aba ayagadde okuyingira obusuubuzi asooka asoma obuki? Obusuubuzi. Yasembyayo erimu n'agamba nti wa ilmu da'in lilqulubi almufsidi kalkibri walujubi wa da'i lhasadi. N'agamba nti wama siwa hadha min alahkami fardu kifayatin ala alanami. N'ayogera ku irimu y'omutima
ng'omuntu okulwanyisa ujub, okwemanya mutima, oba alina ibaada gyakoze kugamba n'alaba nga oba abalala bonna batakoze si basiraamu, hatha ujub. Alkibur, n'atunuulya abantu bonna nga yabasinga, kwegamba nga talaba balala, talaba buzito bw'abalala, wabula yekka yakola ki? Yeyeeraba mu kusoma, mu ibaada, mu birala byonna, kwegamba nga alaba yewa waggulu yekka. Nagamba n'endwadde endala zonna ezisigadde ez'omutima. Kaakati irimu ey'omutima, ezo irimu ssatu sheekhe zatugambye ez'etteeka, farudu aini za tteeka. N'agamba mma irimu ezisigadde farudu kifaaya, irimu ezisigadde oluusi ezeetaagisa buli muntu kuzimanya, singa baba abazimanyizza baba batumalidde nga bajja kutuyambako mu ludda olwo. Nabwekyo ebigambo ebyo ngenda kwesiba nnyo ku erimu esembayo eyo ey'okusatu, oba oli awo amaanyi gonna abantu bagatadde mu ilimu ya fikihi, bafukaha bangi. N'abagamba nti tawhidi nabo baki bangi, akiida bangi, newankubadde nti era mu bungi era namwe mulimu ebyetaaga okutereeza bingi mu ludda olwo, naye ng'abayimiridde mu kisaawe ekyo baki bangi, era abantu bwe baluma nnyo, ate mu kutuuka mu kubaluma oluusi ne boonoona buki boonoonyi. Kaakati olwaleero tusanze obunafu mu madaaris, obunafu mu masomero ku irimu ey'okusatu eyo gye twogedde, irimu y'emitima. Omwana olwali asobola okusoma okuva mu pulayimale paka, naye nga tafunye mukisa gusoma ku adabu, ku irimu ekwatagana ku mpisa. Nga ate byonna ezo irimu ze twogedde ssatu ebizifuga mpisa, zonna ssatu ebizifuga mpisa, kubanga oli muwalimu osomye, osomedde gy'osomedde bakutikkidde n'ebirala, naye nga tebakutaddeemu mpisa, butya bw'oyogera n'abantu, butya bw'okwata abantu. Nkakasa nga by'osomye abantu biyinza okubongerayo obwongezi ne bitabasembeza. Nabwekyo ebikulembera ebyo byonna mpisa. Oluusi omuntu ng'alina empisa ne bw'aba tamanyi bingi, oba oli awo ogenda okutunula emirimu gy'akoze, oba abantu bakoodde baasembeza nga bangi okusinga amanyi, naye nga talina ki mpisa. Kubanga haqiqatul ilm gye twandiise irimu eyannamaddala okuba nti fulaano alim, ekitende ekyali mulabikiddeko mpisa, ekitende ekyali soose omulabikirako zaali badde ki mpisa. Kubanga empisa omuntu ne wamulabula binneeyisa, enneeyisa yokka ne waba tayogedde, abantu basobola okumutunuulira ne bibasikiriza, n'abatali basiraamu ne bayingira obusiraamu lwa nneeyisa ya muki, si lwa bigambo. Lisaanu lhaal afsahu min lisaani lmaqaal. Oluusi embeera omuntu gye yeeyisaamu esobola okulaga omuntu okusinga n'okwogera kwe nga tayogedde, naye neeyisa yokka nemukola ki, nesikiriza omuntu ti fulaani oyo musajja oyo tetumulyako ng'avuma, yeeyisa bw'ati yeeyisa bw'ati. Omuntu naga nti nsiramuse ku lwekyo, naye nga tomugambye ebigambo nti kola ki, tisiramuka. Nabwekyo okoola kwaffe kwe tukoola abantu twandibadde tukulembeza nnyo
enneeyisa ennungi n'empisa ennungi. Kisobozesa abantu bali betukoola okubaagazisa eddiini yaffe n'empisa zaffe. Ilmu nga yo yennyini omuntu amaze ogisoma, thamara zaayo ebibala ebigivaamu omuntu ng'asomye, oba ibaada zaakola, tugeze omuntu ayimirira nnyo ekiro, asaala nnyo, asiiba nnyo, ebimusuubirwa okumulabikako mpisa. Yani mu kusaala kwennyo ne mu kusoma kw'okwennyo yazdaadu khashyatan, yazdaadu tawaduan. Omuntu ono yalibadde yeeyongera okutya Allah nga kumulabikako n'obwetoowazi. Si kulowooza nti fulani asomedde wano oba wano n'atunuulya bonna abali mu Uganda nga wallahi tebalina kye bakola ki. Irimu si beegamba ekyo, kubanga irimu si kwe kufuluma n'ogenda ewuwa oba ewuwa, si irimu. Bwe tutunula bakadde baffe, Allah abasaasire, ensoma gye baasomamu, wadde nti abazze oluvannyuma balabye nga tebalina bye baakola, naye ng'obusiraamu okubanga bukyaliwo olwaleero e Uganda n'okutambula, bakadde baffe aba baakulembera. Naye tunuulya baakwatanga batya abantu, butya bwe bawangala n'abantu. Naye ffe olwaleero omuntu wasomyeeko kaasomye n'alaba nga byakoze eki, byamazeeyo. Ate nga nze kyendowooza nti omuntu buli weyongera okusoma yennyini kimumanyisa nti talina kyakola ki kyali, kubanga buli weyongera okusoma ate kimulaga bunafu bwe mu kumanya. Buli weyongera okusoma kimulaga obunafu bwe mu kukola ki, mu kumanya. So singa abantu babeera n'endaba eyo ne bakkakkana, oba oli awo ne bano abantu be basomesa be babuulira ebigambo bayinza okufunamu. Kakati olwaleero omuntu bali mu nsi nga bamaamuuma baffe abagoberezi bwe bali olwaleero mu nsi, naye kugamba babuliddwa ekkubo, tusome ku ani? Ani gwe tuba tuleka? Kubanga buli muntu muwalimu, buli muntu seeka, naye ani gwe twandisomyeko? Yandibadde afaanana ati. Lumu waliwo omuyizi eyali ayagala okusoma, nga muzikiti muno mulimu haraka oba daira ez'abawalimu ezisomesa, zaali bbiri. Kakati omuyizi n'atuuka awo waweeru, waliwo omu ku balongoofu nga yeebuuza, bali abeeri bagamba ala alkitaabi wa sunna, ne bano bagamba ala alkitaabi, tusomesa bigambo bya Allah, tusomesa bigambo bya Nabbi Muhammad. Kakati oli n'agamba ku bano ababiri ŋŋendewa. Omu ku balongoofu n'amukwata ku mukono nange atutawana gyantugende, nze nkulaga olina okukola ki? Okutuula okuba okusomera. Ne bayingira mu muzikiti ne batuuka ku saaka emu, omwalimu ng'ali mu kusomesa, n'agamba, lwaki muyimiridde mutuule, mukola ki waggulu? Omulongoofu omu ono yajja n'ono omuyizi n'amugamba, sigenda kutuula mu halakayo, nkuyinako, tuyinza okugamba nkuyinako embeera nene nnyo, siyinza nakutuula wansi gwe n'osomesa. Toyinza kutuula wansi nekusomesa? Nagamba ikhruj ya shaitaani, gweoba nyinako kimu, nanga nze nkuyinako ebintu nga 1000 wantamadda kisajja ggwe, fuluma shaitaani ggwe. Navaawo ne bagenda ku halaka enki endala. Wahum yadda'uuna annahum ala alkitaabi wassunna, nabo nga bagamba tuli kitaabu naki ne sunna. Naye bali bamaze okubalaba
bwe bafaanana n'enneeyisa yaabwe ne bagenda ku ndala era ne bayimirira awo. Sheekh kyava abagamba nti halla jalastuma kale singa mutudde n'olya bagamba mukole ki mutuule n'obusungu obwaki bw'amaanyi naga nti ono yalinga abeegayirya obuki singa mutuula. Omusajja era n'amugamba Salih n'amugamba nti ffe tetwagala kutuula muki nkuyinako musajja gwe toli mulungi nkuyinako embeera. Sheekh n'amutunuulira bw'ati nyinako embeera n'akoteka omutwe fabaka. Sheekh n'akaaba astaghfirullah neegayirira Allah naye nga yali talina kyamuyinako wabula yali abakola ki abagezesa. Kakati Salih omulongoofu n'agamba omuyizi kwezi halaka bbiri oyinza kutuula kati kyolabye n'agamba wano oyinza okukola ki okutuula nabwekyo erimu bwetu bwefaanana ku muntu agirina osegedde arrahma li ibadillah. Omuntu alina okuba n'okusaasira eri abaddu baani bonna musiraamu oba si muki okubasaasira. Olwaleero abantu bali mu nsi Allah tumwebaza olw'ekyengera ky'obusiraamu era tumusaba kitukuumire. Tuli mu nsi olwaleero omuntu n'atamanya nti obusiraamu Allah ye yabumulondera ye yabumuwa kugamba n'atunuulya atali musiraamu oluusi ng'alaba nga atalina namaki talina makulu okubeerawo n'obutabeerawo kyekitya kyekimu era talina kyamwetaagako talina kyamweguyaako. Eyo nno endaba y'ebintu si ntuufu. Abaddu abo tulina okubalumirirwa era naffe ne tumanya nti ekyokubeera abasiraamu si ffe abakyesiimira Allah yakitukola ki ye yakituwa. Allah we yaba ye yakikuwa era asobola okikukola ki okikuggyako. Ate oli gw'obadde olaba nga atalina amakulu n'omuyisaamu amaaso ate Allah n'amuteeka mu kifo kyo wennyini awo Sheekh. Waliwo hadithi hadithi eyo singa abantu badde bagisoma oba oli awo omwana adamu yandibadde ne khawufu nnene ku busiraamu bwe era butya bwagenda okufa agenda kufa nga musiraamu oba nedda. Hadithi mwerimu 40 Nawawi yagamba nti inna arrajula la ya'mal bi'amali ahli aljanna osegedde yagamba nti omuntu ayinza okuwangala mu nsi naye nga mulaba akola emirimu emirungi egy'abantu abagenda okuyingira ki fayusbiqu alayhi alkitab. Katonda abikyusamu buki bukyusa n'akola emirimu gy'abantu bomuliro n'aguyingira. Bwe tulabangayo omuntu awangala nga musiraamu ku myaka 8 ate n'atagala wallahi aba yakatagala wiiki emu n'akola ki n'afa. Kati ate n'oba abakadde betukuze tulaba 8 ng'olaba yabiva nako talina na ssuubi ate naga nti bannaye Sheekh ntuuza shahada siramuke kakati gwe betobyewuunya nabwekyo arrahma washafaqa li ibadillah. So mumanyi yandibadde nga musaasizi ate nga alumirirwa nnyo abaddu bali era nga abateeka mu ddwa mu ngo abakole ki abaluŋŋamye nga naye Allah bwe yamukola ki bwe yamuluŋŋamya. So takizimbiramu buzimbizi nalabanga khalaasi tumanyi mukomerere oyo. Nabwekyo al-alim waddaiya omumanyi n'omuntu akoola abantu okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala yandibadde n'obulumi bunene ku bantu bonna abali mu nsi nga abalinako obulumi bwaki
bwamaanyi era nga bwaba alaba nga tebali ku mulamwa kimuluma n'abasabira busi n'abassa mu dduwa Allah bakole ki so saate kubasekerera n'ofuluma wano muzikiti ng'osadde dhuhuri wallahi n'olaba nga khalaasi oba bonna abali abo bali bweru abanyumya aba muliro tebasadde shayatin ashagad tebasadde naye nga gwe tomanyi nti oba ne dhuhuri yo gyosadde sinki Mungu tajikkiriza. Imam Ibn Ataillahi Sakandari mbasira bidde yagamba nti rubba ma'siyatin awrathat sahibaha dhullan wa inkisara yagamba nti khairun min ta'a. Yagamba nti oluusi ezambi omuntu lyakola omuntu najemera Katonda nakola ezambi naye oluvannyuma lw'oddikola ate ne limusikiza nawulira nga yenna aweddewo nagamba nze ajemedde Katonda nga ndi mubi nnyo nayekuba mu mutima amakulu nayekuba mu muki mutima kubanga omuntu oyo weyekuba mu mutima ate ayinza okuleeta himma n'amaanyi mu ibaada ng'abadde takola ki naye nga lwakukola zambi eryo lye yakoze ate ne limusikiza okutya Katonda. Yagamba nti zambi omuntu oyo mulungi akoze zambi oba ekyo kyakoze kirungi okusinga omuntu akola ibaada n'asala esswala wano oba n'asiiba Mande n'olwokumeka n'olwokuna kati ate n'atunuulira nga abali mu nsi bonna tebalina kye bali n'azimba buki yagamba kisinga ibaada omuntu gyakoze ate oluvannyuma lw'ogikola nemusikiza ezzan oluvannyuma lw'okukola ibaada n'afunamu kwekuluntaza n'alaba nga bonna abatakoze tebalina kye bakola ki kye bali bonna abatakoze tebalina kye bali nabwekyo al-alim oba daaiya embeera ezo zonna alina ozitunuulira ebyo byonna alina okubeera nga abitunuulira. Tugambye nti al-ilmu hakikatu al-ilm irimu eyaddala yandibadde esikiza nannyiniyo al-khashya okutya Katonda subhanahu wa ta'ala okweyongera okumutegeera kubanga byonna ebikwata Katonda oba obikoze eki obitegedde otegedde akola kino wa kino akola kino ya kino so khashya min Allah subhanahu wa ta'ala kyova olabira Allah yennyini yagamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama abatya Katonda okumutya okwaddala be baki be bamanyi kubanga buli kye bakola bakitegeera buli kye bakola bakikola ki bakitegeera. Ekirala al-ilm yurithu tawadu'an omuntu waba asomye erimu ate emusikiriza obwetoowaze mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali sayyidul mutawadhi yali mwetoowaze nnyo mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye ate olwaleero omuntu waba asomye erimu ate khalas kitawadhu yaki kati kikyesimanyi kati gundi anaŋŋamba ki oyayogera ngaani simanyi owulira oyayogera ngaani kwegamba nga tabaako na muntu asobola mugamba nti owaayi kino wano nga bwaliyogedde bwoti kino nga ndaba tekisaana alaba nga yonna yakola ki yamalayo takyalina kyetaaga muwaamu kumugamba nti kino kikole kino tokikola naye nga kikyamu. Atawaadhu nkulu nnyo bw'otunulira abaatukulembera abalongoofu newankubadde Allah abamu yali yabasula amadaala naye nga wojja n'omulaba lunaku lumu bbiri wiiki oyinza obutamanya muntu oyo by'ayina olwa tawaadhu gye baayina okwetoowaza kwe baakola ki kwe baayina. Naye tawaadhu
ebeera mu mutima. Tawadhu ebeera muki kiringa zuhudi. Byonna omuntu okuba nti nze nava ku duniya, okuba nti zuhudi tekitegeeza kwambala kanzu yayulika. Waliwo ayambala ekanzu yayulika nga yeeyita zuhudi naye ngaate yeegomba eyaseeka musoko ekola ki enyirira. Kati oyo si zahidi oba ntegedde. Aga nti nyina zuhudi yagyeyitanga ye kanzu erimu ekiraka, ffe twava ku duniya naye ngaate yeegomba balina ebiki, oyo si zahidi muyaayi. Osegedde wayi zahidi seetaaga mumotoka ntambuza bigere. Kati ate bwe bamuyisaako eggaali nga ayimu sajja nga wabawa bano, oyo zahidi oyo we. Kakati tawadhuan waliwo baulama oba abamanyi oba Allah bawadde mikwano gya Katonda nga asobola okujja majirisi ng'eno, tugeze masijiri ejjudde n'atuula eri majirisi gyokola ki gyesemba ng'alaba gyasaanidde, ng'alaba gyakoze eki gyasaanidde okutuula wano. Tutuula ntya wano? Si kutuula mabega eri ng'ogamba naye nze amazima nyina kutuula mu maaso lwakuba tebanfaako. Kati gwe tuli mutawaaba, ekifo kyange kiri mu maaso katuula nemabega naye kiri ddawa. Kati ate nawe ogamba nti mutawaaba limba. Tawadhuan atuula eri naye ng'alabira ddala gyakoze eki ye gyasaana eno takola ki, si kutuula mabega nga ate n'akukkuluma nti amazima mbadde nina kuba mu maaso. Abaseeka bali yonna mbasinga. N'oyo si mutawadhu, muyaaye buki buyaayi. Kakati okumanya tawadhu nkulu tuyinza okitwalira wamu n'okuwa abantu ebitiibwa abasigadde. Oyinza okuba mu mawukifu gy'obaamu oba ekifo ky'obaamu nekikulowoozesa nti abaliwo bonna tewali alina kyamanyi. Abasajja bali awo mu masaati gaabwe bakubye ebikalu bali eyo, n'oyogera ensonga etya emu. Abantu bobadde nga bw'otasuubira nti wayinza okuba alina kyakola ki kyamanyi n'asooka ku challenge nga newewuunya n'okwewuunya. Nabwekyo ilmu yandibadde esikiza omuwalimu agisomye atawadhuan, okulaba nti talina kyakola ki kyali. Alla tara li nafsihi fadlan, okulaba nti talina kyakola ki kyali. Omusajja omu mu bitabo mbagamba yali Ibn Arabi, yali musajja mumanyi. Abalala bagamba yali Zamakhshari. Bwe yasoma irimu ye n'alabira ddala nti butuufu agikoze eki ngisomye, kati simanyi kiyinza ku kyesimanyi mu irimu zonna, mu fiqhu muki yonna ng'alaba abikoze eki abisomye. Naye lumu yali atambula ku nnyanja ng'ali mu lyato, amayengo ne gakubagana, eryato ne likola ki nga galivuga galizza eno galizza eno. Naga nti naye nno ennyanja eno era ikatemanya agitambulirako eno. Naga nti ya Buhayr, kayanja gwe uskun fa inna fawqaka bahar. Asegedde kayanja gwe teri kakkana, kubanga waggulu waliyo omuki, waliyo omumanyi, waliyo guyanja. Ennyanja agiyita kayanja, nye neyeyita guki buyanja. Kakati ebigambo ebyo n'okubadde Katonda yimu agikuwadde, Mungu tabyagala subhana. Kakati Mungu n'amugezesa naye njagala ndabira ddala oba ddala oli nnyanja kano kaki kayanja kwotambulira. Mungu n'amusindikira kintu kiri awo, ludda olumu kyennyanja, ludda olumu kiri awo mu ntuntu, nekivaayo nekimweŋŋanga, nekimugamba ebigambo mbiwulidde byoyogedde, ogambye ndi kaki
kayanja goliki nyanja. Nekimugamba ngenda kubuuza ebintu bibiri singa obinziramu nzawo nga nkitanga nkakasa ddala musajja oli guyanja nze ndikaki ndi kayanja. Nekimugamba ekisooka ngenda kubuuza ebibuuzo bino singa bikulema obikubuulira ngenda kuba nfuuse muwalimu ate olina okikkiriza tokigaana. Tontunulya muntu nuya gyondabamu ti ndi kyennyanja ndi muntu oludda olumu kyennyanja oludda olumu muki muntu naye obikubuulira omala kukkiriza nti ndi muwalimu nkumalemu amalala ago nga mbuuza ate nze bitabo byonna nabisoma mu makatibu nabimalayo ogenda kumbuuza kiti nneme buuza nti sebo nnyanja guyanja nti singa omusajja aba wasiza omukyala ng'alina omukyala we waka omusajja ono famusikha Allah n'amugya mu ky'obuntu okuba nti muntu tugeze n'amufuula oba mbuzi oba nti kale n'amufuula ekintu ekirina obulamu naye nga kisolo. Omukyala oyo atuula idda ki? Omukyala alina omwami naye bukedde ku makya ng'omwami we gwabadde ayita mwami afuuse ki mbuzi alaba kabuzi wakakakaaba naga nti omukyala oyo atuula idda ki? Mutuufu ebitabo nsomye ebitabo nsomye fikuwaani naye ekyo nga mbadde sooka obuuza ekyokubiri ndabe byakuba njifunye mbuuza n'ekyokubiri lumu naga kale ekyokubiri singa ate omusajja aba afuusibbwa ekintu ekitalina bulamu jinja bukedde ku makya nga afuuse eki maatha tatad omukyala atuula idda ki? Guyanja n'atakula omutwe n'agamba butuufu sikimanyi sibiwulyanga nako eno irimu mpya nnyo sigikolanga ki sigiwulirangako twakkanyiza obikubuulira nze abaseekawo mba nfuuse muwalimuwo ontegedde ate munaye kuyiga tekuggwaayo ate ffe tusoma ku buli ani ku buli sheeke tumusomako tetusosola nti ono bwati bonna tuwakola ki kuba buli muntu obako nekyomuyigako owulidde nekimuwa ansa nekimugamba nti ekibuuzo ekyasoose singa omusajja aba afuuse ekintu ekirina obulamu mbuzi ndiga naga nti omukyala we idda gyatuula iddatul haya idda ey'obulamu oba gye muyita iddatu talaq atuula ng'ebbanga omukyala lyatuula nga bba wamuwadde ki talaka ebbanga lyatuula lya myezi 3 namugamba nti ate singa aba afuuse ekitalina muki bulamu fuuse ejjinja namugamba nti omukyala oyo atuula iddatul wafa yebbanga omukyala lyatuula nga bba wakoze eki 4 ashhurin wa ashira emyezi 8 ennaku 10 naga siaddamu kwewaana naki Katonda byayinza okukyalenjinga nabyo bitono nnyo ayinza n'obutakuleetera muntu mukulu kaana kato okukka ne kakukola ki ne kakubuuza ekibuuzo wallahi n'ogamba ye era omulala kugamba okulaga nti neoba osomye byotamanyi byebiki bye bingi era omu yagamba nti saluuni mumbuuze buli kimu kati nze eri mukakasa ngimazeeyo
mu buli kimu mukole ki mubuuze ansa zonna nzikola ki ngenda zibawo zirina naga nti tukubuuze ansa zonna ozirina nti sigala kubuuza bya mubitabo nze biri wano naga nti kam fi lihiyatika min sha'ra ndaba olina ekirevu bulungi nti naga nti ekirevu kyempozi kirimu ebiri mmeka nga tatwalanga budde kukisomako kumanya nti alinamu enviiri 100 oba 100 nga takimanyi naye abadde alowooza bagenda mumubuuza ku bikwatagana ku hajji ku swawumu ku swala kakati omuntu aba asomye alina okulaba nti ate byatamanyi byebiki byebingi byatamanyi byebingi so alim omumanyi ekyo kyandibadde kimulabikiramu okuba omwetoowaze kusoma ku kwasomye obuteeraba nti alina kyakola ki kyali kabonero ate akamusitula n'abeera wa waggulu nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulira ti man tawadaa rafa'ahu llah ate omuntu ye weyessa wansi allah nga mukola ki namusitula kubanga abisaanidde naye ategedde nti talina ate ye kwekola ki kwesitula alina omusitula yani allah subhanahu wataala ye allah subhanahu wataala ensonga eyo lwaki njireesi omuntu wasoma bwamala okusoma ilmu kugamba oba oliawo byatuuseeko biba bingi byasomye biba bingi n'engeri gyasalamu allah eba yanki yanjawulo okusinga atasomye naye lumu Malik bun Dinar radiyallahu anhu atunyumiza yatunyumiza nti lumu zamani gye baali bawangaliraku omulembe ogwo allah yabaleetera ekyeya kyeya gwe musana nga mungi ate omusana bwe guba nga mungi tukimanyi nti mu busiraamu waliwo kye bayita okusaba eki enkuba oba salatu listisqa swala y'okusaba ki enkuba imaamu agamba nti fakharajna ila sahara netufuluma netugenda mu ddungu oba mu kibangirizi kuba eswala erisunno gisaalira eyo lwaki kubanga baana bato bisolo byonna tugenda nabyo owazubadu yagamba nti salla kaidin bada amri lhakimi bitaubatin waraddi lilmadalimi walbirri walitaqi wassiyami 3 ورابع الأيام فليخرجوا ببذرة تخشع مع رضع وركع ورتع الصلاة صلاة الاستسقاء إمام nga batugambe bagenda mu ddungu eswala eyo mu busiraamu tuba tugisaala ekisinga obulungi tugisaala luvannyuma lwa kiragiro kya mukulembeze nga tukoze eki atulagidde naye era kiba kirungi okutulagira nga tennatuuka wabula ennaku nga 3 etuuke naga nti kati ngambye kusiiba ate omukulembeze walagira kuba kwaki kwatteeka siiba leero siiba enkya n'oluddaku ku lunaku olwokuna we tugisaala ate era tugenda tukoze eki tusiibi ebyo byonna tubikola mungu atuwa eki enkuba naye abalagira okwenenya eri allah abalina byemwalyaza amanya mubikole ki mubizzeeyo eri bannyini byo allah oba oliawo byebisibye enkuba naye eswala eyo yagamba nti falyakhruju bibadhiratin engoye zetugenderamu okusaala tujjayo kanzu ya idi gendera mu kikanzu ekiryawo
kulaga bunafu bwaffe na bunaku bwaffe eri ani? Allah. Ebisolo ne mugenda nabyo, mbuzi, nte. Ate bafuka bagamba bwebanga nzadde erina omwana egende nagwo naye mujawule n'omuki isobole okukaaba ennyo. Mungu atuwe enkuba kyusa embeera. Bamaama balina abaana, omwawule ne maama wakaana okateeka eri kakuba omulanga, Mungu agale ki ekigudde mu duniya ya Rabbi. Abaddu balayika beetaavu byaddala abaweeki. Naye ebyo byonna baabikola ne bagenda mu ddungu, bagenze kusaba nkuba. Naye Imaamu agamba nti ne basaala era ne basaba Allah nga babaddamu amiina. Ne basaba Allah nga babaddamu ani? Allahumma skina wa Mungu tuwe enkuba. Babo tubimanyi. Naye basaba mulimu abamanyi abanene. Abantu bonna bebawa ekitiibwa, bebakakasa nti edduwa yaabwe tenza butakola ki? Butaanukulwa. Naye basaba enkuba, omusana gweyongera kwaka, budde bwe bagenderamu, enjuba yeyongera kukola ki? Kwaka, nga tewalina kabonero kalaga nti enkuba egenda nakukola ki? Abantu ne babivaako bakooye muntu nadda ewaka. Naye bwe badda ewaka, Malik bun Dinaar atunyumiza agamba nti emabbali awo waliwo masjid. Mabbali awo nga bwe baali waliwo masjid. Agamba fadhahabtu ana wa raqiq, naye n'omuddu gwe nali naye ne tugenda ne tuyingira mu masjidi ne tutuula. Naye baba bali awo mu masjidi batudde, fajaa rajulun aswadun, omusajja najja muddugavu nga gwe olwaleero, ebigoye byayambadde tebitegeerekeka. Owulidde ali awo kwegamba tewetaaga na kumumanya na kumutunuulira. Najja fasalla rakaatain, nasalayo lakeezi, nasalayo lakabbiri, bwe yamala nasaba Allah subhanahu wa taala, nagamba nti ilahi wa sayyidi lima radatta ibadak, nagamba nti Allah wange abaddu bano abazze mu ddungu okusaba lwaki obazzizaayo nga bwe bazze n'otaba wankuba? Bano bawulira abaddu bano abazze okusaba, Mungu lwaki obazzizaayo nga tobawadde enkuba? Afaraga ma indak. Omuddu n'agamba Allah, byogaba byakuweddeko. Wagwesezaawo. La ilaha illallah. Abasajja ab'ebitiibwa abo ne basaba enkuba, Mungu n'otagibawa. Abasajja bamulaba n'agamba nti ayi Allah wange bihubbika li illa saqaitahu, Allah nkimanyi nti onjagala, ku lw'okwagala ku Allah gyendi nkusaba Allah obatonnyeseza enkuba. Allah nkusaba batonnyeseze ki? Bali babadde 100, ono ali ogu bali 100, Allah teyabaanukudde, teyabadde enkuba. Ono omu ate nga omutunula olaba nga wa wansi, talina kyali. Malik bun Dinaar mu kaseera ako omusajja nga akyali mu dduwa, enkuba netandika okukangamu, bumyanso butandise, ebire bitandise okukwata, agenda okumalayo edduwa ng'enkuba yayiise dda. La ilaha illallah. Ng'enkuba yakoze ki? Nga yayiise dda. Malik bun Dinaar n'agamba omusajja ono oteekeddwa okumumanya yaani, abeerawa. Omusajja n'afuluma mu masjidi addeyo ewaka, n'agamba mulinnya kagere, ndabira ddala wakola ki? Wabeera. Naye atambula nga bamuvaako emabega, naye anyumya agamba nti
baali batambulira mu mukoka ku lw'enkuba omuddu gye yakola ki gye yasaba mu mukoka nga bwe batambulira mu mataba paka we yatuuka we yakyama naye mwana wattu we yakyama baali batundawo baddu bakumirawo baddu bwe baguza abantu omuddu we yakyama talina kyali nti alina amaka ge gali amu akyalina mu mbeera ya buki ya buddu Malik abeerawo bulijjo ndabyeyo kati naddayo n'agenda ewiwe ne yeebaka paka ku makya naye yasula alowooza ku muddu aliwa eyagambye Katonda ensonga ze n'aziwulira eyagambye Katonda ensonga ze n'azikola ki kuba ekyo si kyangu Mungu akiwa abamu ku baddu be baba akoze eki nanti Allah enkuba etonnya n'etonnya owange ekute naga Mungu nedda n'etatonnya kakati bwe bakeera ku makya Malik n'agenda omusajja ono atunda yabaddu salaamu alaikum ya Malik ununye eki nanti wano waliwo omuntu gwenjagala ali wano muddu gwenjagala ali wano nagamba yani erinnya kakati Malik ekyamuluma ng'omuddu ono talimanyi naliki tamanyi linnya ate ng'abaddu baliwo bayitirivu nga 100 naabaawo 100 mwaba aliwa gweyagala okutunula bwe bakuumibwa nga gwayagala takola ki taliimu muddu waliwo omusajja yazze wano bwati ne bwati kakati aba akyatwala amaaso ng'emabbali eri waliyo akayumba omuddu yali taabaana mirimu gy'edduniya gino nga tabisobola nabbisobola jesi ali awo ne mukama we alaba nga talina maki makulu kubanga tasobola mumukolera mirimu gy'ayagala nga ye akayumba kali ebbali keyawudde Malik agenda okulaba nga waliyo akayumba eri namugaa ate omwo mulimu ani waliwo ali eyo naye talina makulu natwala ndabe okumulaba nga yoyo omusajja eyasabye Katonda enkuba nekola ki netonnya namuga ono gweoyagala namuga naye nga tagenda kukukolera nga ndaba talina nti nze kuganye gwenkola ki gwenkimye nze nyina kyemumanyiimu naye nga amugulaawo sente ze yamugula hatta Sayid mukama we yamugaa ye sente ngaompadde nnyingi ono tazijjaamu ne sente z'omumpaddemu ki nyingi tazijjaamu muddu bamala omugula bamugjayo batambula ne Malik bun Dinar namugaa naye mukama wange lwaki onguze sooka ombuulire nze nga sirina kyendi gwoguze ndi namba lujega otegedde naye mbuulira nsonga ki lwaki onguze namugaa nti ejjojjukira akawungeezi wazze masigidi wali nosalayo akabiri nosaba enkuba netonnya nagamba obaddemu ngaondaba nti omuddu we bamugambira ebigambo ebyo era okumpi waliwo masigidi namugamba mukama wange nsaba onzikirize nsayo akameka zokka gye tugende omuddu nayingira mu masigidi n'asaala naye ebigambo bye yagamba Katonda ku sujuudu yamugamba nti Katonda ekyama ekibadde wakati wange naawe abantu bakikoze eki bakitegedde Katonda fakbibni sikyalina kyenjagaza nsi kati tibagenda kuntawanya kati bantegedde owulidde Mungu nzijaamu omwoyo Mungu awo mwaka akaseera namugjamu ki Malik agenda okuba omusajja tadda agenda olingizaayo omusajja ate sujuudoza yavaawo kakati obutayisa maaso mu muntu gwe newankubadde nti olaba nga wallahi omusinga oyinza okuba nga tomusinga ate nga kyekituufu obutayisa maaso buli gwolaba buli muntu yenna gwe nowolaba nga omuntu oyo akusinga era waliwo mu balongoofu yasomesa omwana w'eddiini namugamba njagala ogende mu katale amugezesa olwo alabe omwana byasomye abitegedde bulungi oba nedda
yamugamba njagala ogende mu katale ondeetereyo gwosinga gwe gwolanga omusinga ekitiibwa mu maaso omundeetere wano mulabeku kubanga ibada ozikola osaala ekiro osiiba kakati nkuwadde njagala ogende mu katale ondeetereyo gwe gwolaba gwokola ki gwosinga. Omwana n'atambula n'ayingira akatale n'anoonya ayagala kulaba gwasinga amuleetere taata we naye wallahi we yanoonya mu katale yalabanga abalimu bonna bamusinga newankubadde nti oba obudde bwe yagenderamu oluusi ye yava ewaka nga asadde nedduha asadde biki bali mu bizinesi zaabwe tebannakola ki tebannasaala naye bwe yabatunuulya bwe bati n'agamba bonna bansinga yabulwayo gwatwala naye aba atambula mu kkuba addayo n'agamba n'asanga embwa kalib embwa naga naye nembwa ensinga mbweno tensinga kantwale n'agissaamu ekyayi oba omugwa n'agikulula naye bwe yatuuka bwatuuse naga naye nembwa eno ndabika sigisinga maaso ga Allah embwa bwe yatuuka mu kkubo n'agita n'addayo wa taata we engalo nkalu n'amugamba nti nga tolina gwozze naye tolina gwoliise kiki bonna kyogamba baliyo bakusinga. N'agamba nti natunudde mu katale nga mu bantu bo ndaba sina gwe nkola ki nga sina gwe nsinga naye mbadde nzijaawo nensanga embwa yo ndaba nga gyensinga naye mbadde njikulwa bwe nti nenjukira nti embwa eno tegenda kuyingira muliro ate nze nsobola okugukola ki nayo nenjita. Taata we n'asanyuka nnyo n'agamba kati naawo entambula yawo nki ntuufu. Nabwekyo omuntu yenna mu nsi muno alina okwetunuulira ng'akakasiza ddala abantu bonna bamukola ki bamusinga. Kuba waliwo abaddu betulaba emisana wallahi nkulaba ali awo tategeereka alinga lassa naye ng'ekiro oluusi bakka wallahi ng'akola ibaada ekiro ne wewunya n'okwewunya ng'asaala ekiro ng'akola biki naye gwe omulabiddemu eyo mbeera n'omuhakama n'ogamba nti oyo ngeze enviiri zigenda kuyingiza omuki muliro wallahi naye ng'azuuka ekiro n'akola ki. Nabwekyo omuntu yenna yandibadde ng'atunuulira abantu ekyo nno kitegeeza kubawa bitiibwa. Buli weeraba nga tolina kyoli kitegeeza basigadde obawe ebiki ebitiibwa obawe ebitiibwa era okakasiza ddala nti bakola ki bakusinga kubanga tomanyi neeyisa y'abantu abo gye beeyisa tomanyi bwe bafaanana oluusi omulabi atambula awo kyokumyeko mumukola ki naye tomanya byakolera mu nnyumba y'ekiro tomanya byabeeramu. Nabwekyo wandibadde obeera ne husunu dhanni okumuwooleza ekirungi newankubadde gwe tumulabye mu masijidi yo mulowooleze nti aba asaalira mu nki mu ndala wallahi temusaala jjama ani agambye nti neeri gyabeera tasaala ani agambye nti eyokka gye balina okusaaliramu ayinza okuba nga alina gyazikwatira ewalala ate mu jamaa naye nga tazzeewa wano. Nabwekyo ebyo byonna omuntu yandibadde abeera nabyo mu mutima gwe n'ajjamu buli kyonna ekimulowoozesa nti wa waggulu. Nkugambye okugjamu ekyo yensonga ate emusitula n'abeera waaki n'abeera wa waggulu. Ensonga alim endala eyali mweyolekeddeko oba daa'iyan omuntu akoola abantu bazza eryani Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo yandibadde nga
twagambye shafaka li ibadillah ne rahma li ibadillah kubanga mukama waffe tumulaba sallallahu alaihi wasallam ebyamuwanguza okuba nti yali wa waggulu n'abeera wa waggulu zaali mpisa zaali mpisa ne akhlaq mune akhlaq zeyalaga abantu bali ne bazimwegombako era bonna n'abatamukkiriza bye baali bamanyi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mpisa yali yagenda waki wala yesi newankubadde tebakkiriziganyiza naye mu mbeera eno naye ate nga kiri bakimumanyiiko era bennyini nga bamukazaako n'amanya nti swadikun amin kakati okuteekako ebitwende ebyo oba nti baali mutemeredde agagambo ne bamuteekako bino naye newankubadde tebatambulidde mu layini mwakolaki mwali naye ate bamanya obulungi bwe yali alina neneeyisa gye yali alina gye bali nabwekyo addaayi oba omumanyi yandibadde kuddwa kyakulabirako abantu gwe baalikoze eki gwe bandirabiddeko gwe baalikoppeddeko mu neeyisa mu mbeera ze zonna kubanga tariika esinga okuba ennene mu kukoola eri Allah koola bantu na bikolwa byaffe si na bigambo byaffe koola bantu na bikolwa byaffe si na biki fulani akuterese sente ateese omusiraamu sente oba omuwali mu sente kakati ate agenda ozikusaba nga tozirina kimunaye ate nafunye ekizibu nenzeewola kakati omuntu oyo ojja kubawo mumukkirizisa owulidde nga tomaze namwebuuzaako nti waaya akasente kewampa mbadde nsaba okampoli wabula gwe wakozeseza nga bwokolaki bwolabye omuntu ono newonaaba omukoola kigenda kukaluubiriza nga ggwe okumugamba ebigambo abikoleki abiwulire naye wanaaba nga akumanyimu ekyobwesigwa nti fulani ono tumuteresa naye ekintu kyo nga bwokimuwadde bwakikoleki bwakizza kijja kumwanguyira n'empisa ezo abantu bazikoppe era kimwanguyirize kimulage obulungi bw'eddiini eno busiraamu nabwekyo olaba nga ennaku zino nalabye embeera mu umma nga ndaba abawalimu alhamdulillah bangi mu nsi bangi bantu bangi basomye naye kugamba endaba gye balabamu ebintu n'enkolagana gye bakolaganamu n'abantu oba oli awo si nki wallahi si nnungi ate era si ntuufu waliwo omusajja gwe naliko naye emabega yali aŋŋamba ku bantu abatali basiraamu naŋŋamba nti abantu abo mubalaba naŋŋamba twakolagananga nabo bulungi mu mbeera enki ennungi era nga tuwangala nga tuli baluganda naŋŋamba n'atuuka n'okuwa abaana be bonna ye n'atagoberera kyogoberera n'atayingira busiraamu naye n'agamba nti Muhammadi abaana bange mbakukoze eki okumanya abanga abakuwadde n'abajja n'ewuwe nga babeera wuwo abaana nga 10 naye nga ye tasiramuse naye ng'akuwadde abaki ebigambo ebyo bitegeeza ki twakolagananga nabo bulungi era enkolagana gye baayina eyo bwe tugikompeyalinga n'eyaffe ng'ate abantu balowooza nti guno omulembe gwe guliko abayivu nze ndaba nga bali ddaawa gye baakola n'eno wallahi eno terina obulungi obuli mu eno oyinza obunoonya ne bukola ki wallahi ne bukubula naye bano ate olwaleero bajja ngaga nti bali baali tebaasoma bali tebyaliyo bali oba ontegedde bulungi naye nga bwe bamubuuza sheekhe bukyokola ddawa wakasiramula bameka bwe wakayingiza obusiraamu ayinza obutakuwaayo naye ng'agobye buki ate nga bafulumiza be baki tayingiza wabula afulumya buki
kakati oli yalina irimu entono nga gwe bwogamba ate nga tukakasa teyali nki ntono yayingiza n'aba ne famire nga 10 nezimwesiga nezimuwa abaana bonna ne basiramukira ku mukono gwe lwa neeyisa. Naŋŋamba okumanya enkolagana yali y'amaanyi, naŋŋamba abasajja abo ensolo zaabwe tebaaziteekanga ku makubo. Okumanya enkolagana yali yaki nga bawa obusiraamu ekitiibwa n'abasiraamu nga tosobola kusanga mudaala ku kkubo. Naŋŋamba nebizze ku mulembe guno lwaki mubavumye ne bagamba naffe katukikozese kaki kasonso. Hatta nga n'abaazirinanga nga tasobola zisiba ku kkubo, bamana ebibanja binene nga zibeera eri wansi ekibanja gye kikola ki gyekikoma. Ne wabanga muli waazo entamu ezikola eyo ndala, kubanga waliwo abasiraamu abakyala ewange nemba waaki emmere. Entamu zino ez'ewaka tezigendamu ebyo, naye olwaleero omuntu asobola n'okikozesa akasonso n'agamba nti oyo kamulabe kamuyite mundabe. Lwaki? Enkolagana yakola ki? Naye nga Mungu si kyatulagira subhana. Mungu si kyatukola ki? Ne nabbi si kyatukola ki? Si kyasomesa sallallahu alaihi wasallam. Era tukakasa abakola ddaawa eyo nga beesembesa nabbi balimba. Nabbi si bwatyo bwe yali sallallahu alaihi. Era ne Allah tatulagirangako kukola bwatyo, kukola bwe tutyo nga tukowoola abantu okubazza eri eddiini yaffe. Allah atulagira mpisa, Allah atulagira kuba bakkakkamu, Allah atulagira kukozesa lulimi lulungi eri abantu abo ne basiraamu bannaffe n'abantu bonna okutwaliza waki ewamu. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Allah ebyo abitenda ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti oba kuba mukambwe ng'omutima gwo mukakanyavu mugumu, kubanga abantu abamu balowooza nti bwakabonero ka tadayun okuba nti fulani munnaddiini oba alina nnyo imaani ate bwagifuna kubeera mukambwe. Si bwe kiri wallahi. Singa kyali bwekyo nabbi waffe Muhammad yandibadde mukambwe. Naye nabbi buli wamusoma bashashatul waji kitegeeza ki? Buseera yali asimayiringa nga musanyufu mu byenyi by'abantu sallallahu alaihi wasallam. Naye wallahi osobola n'osanga omuntu mukulu n'obulooku nga mukambwe n'ogamba oba ono namuvumye oba namubbye. Kaakati gwe tukowoola tunaamwagaza atya nga gw'olaga bukambwe? Ani yakugamba nti okubeera munnaddiini era akabonero akaga nti gwe otya nnyo Katonda kunyiiga? Ani yagamba? Era omuntu omanya nti kasi omulanga anyiza omanya nti olwo imaani ejjudde. Si bwe kiri. Ate eddiini ekulagira birala. Ibaada ezo z'okoze zikulabikeku, weyongera obwetowaze, weyongera okuba ow'ekisa, weyongera okuba omusanyufu eri abaki. So si kubanyiigira kugamba n'obatiisa omuntu n'akulabako n'adduka n'okukola ki? Abasiraamu nga babakambwe bunaasoboka okwo namukyera. Ebintu bibiri bino byonna byotambuliramu obuyivu n'empisa byonna byenkanankana amaanyi okuliko ekisemba kinaabi. Anti hakikatul ilm gwe twaligambye nti irimu yannamaddala empisa. Sayina irimu nga talina mpisa talina irimu, kubanga teekibwa irimu okujjako naki na mpisa. Omuntu buli weeyongera okuba ne irimu tumusuubira okweyongera okuba neki n'empisa. So buli we weeyongera irimu ng'ate empisa zigenda, gwe oba tosoma irimu, ebyo oba oli mu bibyo oba liutamima makarima al akhlaq. Mukama waffe nabbi Muhammad Allah yamutuma kujuuliriza
makarima al akhlaq mpisa nti nungi so omuwalimu oba daiyan ekyosooka omweyolekako zempisa kubanga ilmu nebyogenda okusomesa ekibukulembera ekisomozo kyabyo ye ilmu muneze empisa kubanga omuntu ayinza okuba nga amanyi katono agenda kuyigiriza wuzu si bingi naye ekifaananyi kyajjiddemu n'empisa zakulaze n'ogamba wallahi kantuule nkole ki kantuule mpulirize batunyumiza lumu okumanya empisa nene mu kusomesa Hassan ne Hussein baali batambula babiri mu kkubo ne basanga omusajja ng'afuna wuzu naye omusajja oyo nga wuzu gyafuna nfu tagifuna nga bw'ategeddwa gikola ki nga wuzu nfu n'abaana bamukoola batya baana bato abo oli musajja mukulu myaka 65 ne bamutunuulira ng'afuna wuzu ne balabira ddala nga nfu nnyo kaakati omanyi kye baakola hikima bamugamba nti olwokwazi tubadde ku Hassan ne Hussein bazzukulu ba mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nti olaba baali baana bato naye baalaba omuntu omukulu nga balina kye baagala okumutereeza oba oliawo balina usulubu gye bakozesa ey'ekika ekyawaggulu. bwe baamulaba nga afuna wuzu ne bakikakasa nga balabidde ddala wuzu gyafuna nki terinayo, naye omusajja awangadde, musajja mukadde naye wuzu nfu. ne bagamba tumukowodde, tumutereezezza tutyo ono ku wuzu entuufu kuba musajja mukulu. musajja omukulu tomala gagendayo nti sheeke munnange tandikira wano ayinza okukupa kyoluyi. ne bamugamba ama muzeeyi tubadde tusaba otulamule nze ne muganda wange ono, kunze naye ani afuna wuzu entuufu? kunze ne muganda wange. Hasani nakwata akadomola nakwata nfuule tulabe nafuna wuzu nagitandika paka gye yagikomya. omuzeeyi akola ki? nagamba kawe noono tulabe. noono nagifuna nafuna yemu neyoliwa neyoli gye yafuna. omuzeeyi neyezuula nga tebamugambye nako nti wuzu gyofuna nki. kati ate gwe banne we baba bafuna eno ng'ate gwe ova ku bigere kiba kitegeeza oba omaze okwepima gyokola ki gyogwa. muzeeyi abaana bwe bagenda n'agamba bulijjo nze afuna wuzu enfu bwejja entuufu eri bweti, naye nga bakikozesa magezi na mpisa ti omuntu omukulu ono newankubadde alina kyakola nga si kituufu mukutte ntya era nyinza mugamba bigambo ki? ontegedde oluusi n'otatuukira ku nsonga noba nti gundi kino muntu nsooka munyumyemu naye obenga neyazze okumulabako obulabi so nga olina ensonga yakoze eki eyakuleese. bannange nno obwo bwe busiraamu obutuufu era yeyali ensomesa ya mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. abamanyi ne badduaatu singa batereera ensi yonna tiyinza butatereera. abamanyi ne badduaatu singa baba batambulidde ku mulamu omutuufu n'enkowola enki entuufu gye bakwatamu abantu gye babakoolamu ensi eba emaze okutereera. abamanyi era abamanyi babayita munnyo nga bwolaba omunnyo teguli mu nva bwotasobola zikola ki teziba nnungi. kati omu yagamba nti ya maashara alqurra, yali ategeeza abamanyi, abange mmwe abamanyi, ya milha albalad, abange mmwe munnyo gwaki gw'ebitundu mwe muba muli. amakulu mwe abatereeza abantu abo abali mu biki mutambule bwe muti mukole bwe muti. ya maashara alqurra ya milha albalad, yaga nti ma yuslih almilh idha milh fasad. yaga naye kyekiyinza okulongoosa omunnyo ate gwe singa gwe guba gufudde. oba muntegedde? kikiyinza okulongoosa omunnyo ate singa gwe guba gufudde. ng'olwaleero omumanyi ne maamu makubamu ebituli n'agamba naye seeka wano teyandiyogedde bwati. oba ontegedde? naye ng'ate gwe ogamba nti nze nakenkuka mu ddaawa era ddaawa nze nyina diguli muki mu ddaawa, naye ng'ate byoyogera olaba byawukanira ddala neki n'eddaawa. nabweso okwola kwa magezi na mpisa. so nfundikira ebigambo byange nga neesibirya nga mbasibirira okuba abalungi, okulembeza empisa mu kwola kwaffe kwe tukoola baki abantu. seeso kijja kubaagazisa nga bo oluusi naye tunaaba tetwogedde nabyo birala singa tuba tukoowodde bi afaalina la bi aqwalina. saba Allah akkirize atugase n'ebigambo ebyo tuwulidde, ateeke mu bantu abawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga okuba ebirungi. wasalaamun ala almursaliina walhamdulillahi rabbil alamin.